Kadaama gwe mulabaawo ali mu buzibu obw'okuba nga omukozi gwe yali akola naye ewaka kirowoozebwa okuba nti nno ye yamuwa obutwa. Kadaama ono agamba bwe yasangawo omukozi ewaka n'amugamba nti bw'ataava ewaawo ajja kuba amukola ekintu, era bagenze okunoonyereza nga Kadaama ono ye yamuwa obutwa okusinziira sitori ye mugenda okubeera nga mugiwuliriza. Tugenze oba tuzze tubawooninga emirundi egiwera nga tubagamba bane bw'osanga omuntu owaka mubeegendereze nnyo abakozi abo. Ne tubaleetera ne sitori omuwala oba omukozi Kadaama yali mu Filipino n'abeera nga yakwata necklace n'aziteeka mu nsawo ya Kadaama ne banoonya bagenda ozisanga nga zirimu ne bagamba nti yali ayagala kuzibba. So mubeere beegendereza ate muwulirizenga nnyo bakadaama babeera bagudde mu buzibu, oyige funamu ekyokuyiga omanye nti nno ekyo ekituuse kw'oli naawe kiyinza okutuukako. Ate nga twebaza ne bakadaama babaayo ne basharinga sitori zaabwe, kuba bakadaama bangi nnyo abayigidde kuno ebintu nga yali tabimanyi. So mwegenderezenga nnyo abakozi ab'owaka be musanze, ng'okwo mutadde ne bamadaamu b'owaka. Mugezeeko okubeera nga temwagala basajja baabwe n'abaana baabwe, kuba eyo ye cause gye tukyasinze okulaba nga abakyala b'owaka bawa nnyo bakadaama obutwa kasita amwagalira omusajja. Babawa obutwa ogenda okudda wano e Uganda ng'oli mu buzibu. Kadaama oyo gwe mulabaawo ali mu bulumi, olubuto lumuluma, Kadaama yamuwa obutwa ate nze simanyi n'amateeka g'eno. Kuba kati okusinziira nga bwe mujja omuwulira kiringa ne babboosi olwedda abakimanyi nti ono yamuwa obutwa. Kati okozesa otya omukozi gw'omanyi nti awa n'obutwa? Era okozesa otya omukozi oyo n'abeera nga tagenze ku poliisi bamututte ku poliisi n'omanya nti yawadde oli munno obutwa? Nti naawe kennyini obeera mu risiki. Oba bw'aweeredde Kadaama munno obutwa naawe kitegeeza bw'oli mu nnyiiza naye ajja kubeera ng'akuwa obutwa. So tetunnamanya lwaki Kadaama oyo yamuwadde obutwa ye tannagenda ku poliisi. N'amateeka ga Saudi gakwewuunyisa nti babboosi bangi abazze bakola ebikolobero ku bakadaama naye tebalina kye babakola. So katuwulize Kadaama ono okulaajana kwalimu naye ng'asaba buyambi ne kampani yamutwala, tusaba Kadaama ono mumuyambe. Amanya gange namukuba ennusula nayitira mu Twipaisizi esangibwa Nanganda Lukuli. Bannange ndajjanye ebbanga ddene nfa olubuto lunzita ndajjanye ebbanga bannyambe, ndajjanye ebbanga bannyambe tebannyamba, bannange tebannyamba, bannange ndajjanye bannyambe tebannyamba. Mr. David, Mr. Richard, Nagudi, ndidda maamu ndi mu Saudi Arabia, bannange nfa olubuto lunzita. Nayitira mu Twipaisizi esangibwa Nanganda Lukuli e Kampala. Najjanga 17 ogw'omwenda 2019. Bannange bampa obutwa naye omukazi anzijanjabye. Mukozi munnange alina bye yampa otereramu katono ne biddamu. Yaŋŋamba nga sivudde mu maka tajja kulekera kumpa. Nayogerako ne Nagudi yaŋŋamba wamanya nti mulimu obutwa lwaki wali awo? Obutwa si munnyo si sukaali nti onaamanya nti mwebuli. Bannange nfa alina obuyambi anyambe. Nayitira mu Twipaisizi. Mr. David manager wa Twipai. Ekampuni evunaanyizibwako e Saudi Arabia kati njano nannyini ye Muhammad Al-Qaida. Bannange ndidda maamu. Akatundu bakayita Jubain ku Zamzam Street namukumembe nnusula. Bannange munnyambe, bannange munnyambe nfa olubuto.